asobodde okuba ate nga bikwasa maanyi mu mbeera nga basobodde okuba ate nga etambula yali meeya yali yesimbyewo omukulu gwe bayita Lwasa mole gonna gwe googera buli tabloid yonna etambula gamba nti social media zonna Instagram bonna basenga bakojja boogera ku mukulu ono embeera nga bwesobodde okuba ate nga etambula olunaku lwajjo naati mwawulirako ekiboozi nti ate byaddala nabatanzi nti waliwo omwana mula gwe bayitanga Remie akola ku NTV akola ku Spark kati mukulu Lwasa ono bamukubidde essimu sooka owulire Lwasa n'aswaza mwana mula gwe bayita Remie sooka owulire bulungi nnyo mukulu Lwasa baaba nategeddeko mbu agenda kukola ebbaala mu Kampala wano byabadde ku TV live owulire ebigambo byeyayogedde omukulu gwe bakusibyeko nti naye wamuganza omukyalo ono omumanyiiko ki gezaako kangula ku ddoboozi kuba oyogera mpola nnyo amannya agange nze Gabbi Ntaate nkola ne mukyala Remie gwe bakusibyeko nti naye wamuganza twagala abalabi baffe olwaleero bamanye ebigambo ebyo bituufu oba naawe omulaba bulabi ku live wire omwana ono gwe nkola naye kansooke nkubuuze ggwe iye mpuliriza iye Remie ompulira yes gwe gwe njogera naawe oyogera nange okay nkuwuliriza ssebo njogera ne Remie kati gwe njogera naye sa n'ogamba nti Lwasa omu bw'ati otegeeza Lwasa nze oba weggulu ssebo nga bwe wakiraba nga akyepostinze ze nali nkipostinze nti mukyala Lwasa omu bw'ati kyali ku peegi yange nti nze mukyala Lwasa omu bw'ati wangi ssebo peegi yo nenkiraba ku peegi eyange kale eyo tuveeyo saagala bikuwulire ku matama naye ekikulu kya byonna kiri nti badde mbasabira nga mbeegayirira munveeko aya basi yagambye ajja basiba mmwe temuseka tabasiba emukulu Lwasa waliwo ka Twitter waliwo ka omwana muwala baji eri ka Twitter nde erimu oba Precious Remie eri ku trending akadde kano yabadde ayogera ku nsonga za Lwasa mukulu Lwasa nakano tukabateeremu ndowooza mukawulire kati ninyo bintu byakujjako stress wano ddana abatanzi yali amuggyako interview neŋŋamba twabalabye babeera wano mu club mwe bali emmotoka bazivuga neŋŋamba ddala tutangaze mutubwire embeera entuufu kati Desire Luzinda mwe nga bwe mubitwala si bwe biri lwakuba abantu ba wano bwe balaba omuntu ng'alina omuntu nga balowooza nti oba oluusi amwagala oba ki naye nga okutwaliza wamu Desire Luzinda simaze ebbanga ddene nnyo nga mumanyi ku Lwasa Gardens abantu abakyakalirayo kuba naye eriyo paati y'ebbaala baŋŋamba naye tuleetere tulina abayimbi be twagala wano ne bamenya abayimbi bana ne bagamba twagala olunaku lumu otuleetere Baby Cool ne Chameleone wano nga bato tujja kusasula sente zonna zoyagala oba otuleetere Winnie Nwagi ne Desire Luzinda onfuna nembaga naye ekintu kyemuntaddeko nga kinene tekinsale kuba n'abaleete Masake n'abantu banajja nti nedda ffe tujja kuwagira baleete nembuuza essimu ya Desire Luzinda eya maneja we nekubira maneja we Sam essimu teyankaluubirira Sam naŋŋaanayo omuyimbi yennyini yayagala okwogera naawe nemugamba itisoke nenkotakitinga Swangis Avenue nabo ne bampa omuyimbi waabwe ne mbagamba bateri sijja gisobola naye eno kangezeeko kati Desire yanyanguyira nnyo era nampa advices mu bintu byenkola naddala mu Lwasa events garden era ayina ebintu ebimu nga yebisettinga nanga ati kino kibeere bwe kiti stage eno esaana wano nendaba nga ali friendly